Minisita w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Kadukiyo nga tannayita minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Mama Jane Kata Museveni okufulumya ebigezo bya kibiina ekyomusanvu 2025 asoose kuyozaayoza abayizi bonna abakola ebigezo bino. Yeebazizza Pulezidenti Yoweri Museveni olw'enteekateeka ya Bonna Basome gy'agambye nti esobozesezza abaana abankuseere nabo okufuna omukisa okusoma. The commitment of the President to universal primary education has transformed our education system from a privilege for a few children into a right for all our children. Minisita Kadukiyo era yeebazizza First Lady Museveni olw'okubalambika obulungi mu minisitule y'ebyenjigiriza. The First Lady and the Minister of Education and Sports for your steadfast leadership, your clear vision, your tireless service to Uganda's education sector, your guidance at the Ministry of Education and Sports. Ye First Lady mu kwogera kwe asoose kubeeza Katonda mu mwaka ogwa 2026 era yatusobosezza okuyita mu mwaka ogw'okulonda. Let's thank God and praise Him for the gift of life and for a new year, 2026, and for having taken us through an election season in peace with a victory at the end of it all. Ategeeza nti abayizi abasinga obungi babadde mu nkola ya Bonna Basome yaleetebwa gavumenti okusobozesa abaana abazadde abatalina busobozi okusoma. Since the inception of UPE, hundreds of thousands of our children who would otherwise have not had education due to challenges of school fees have been able to complete primary school cycle. Agambye nti gavumenti yakugenda mu maaso n'enteekateeka eno kulaba nga buli mwana mu ggwanga asoma watali kusasula wadde ekikumi era yeebazizza bannayuganda bonna abassa obwesige mu gavumenti y'NRM. So I take this opportunity to thank the people of Uganda for the overwhelming vote of confidence in the NRM government to guide our homeland on the steady path of socio-economic transformation and a qualitative leap into high middle-class status. Alaze essanyu olw'okuba nti omuwendo gw'abayizi abasinga bayitidde mu ddala erisooka wadde ng'omuwendo gw'abayise gukendeddemu. The results indicate that more learners passed in Division 1 compared with the 2024 POE cycle. This is a good development, a very good development. First Lady ategeeza nti bagenda kudda mabega mu nteekateeka y'abayizi okwanukula ebigezo okusinziira ku babitegeera okusinga okubikwata obukusu era nga wabudde abasomesa tibalina okukyusa. I note that UNEB, just like it was done for the 2024 POE results, has looked at whether learners had attained mastery of knowledge and skills in the subjects they studied. Yeewuunyiza b'amasomero ag'obwannannyini okuwandiisiza abayizi mu masomero aga Bonna Basome kyagambye nti kuno kubeera kulyazaamanya gavumenti era kirina okunoonyezebwako. The registration of private candidates as UPE candidates, thereby defrauding government. This is completely unacceptable. First Lady alabudde ku kabaati ak'okubba ebigezo ng'ate kwenyigiramu abakulira ebyenjigiriza ku disitulikiti kyagambye nti kino tebajja kukikkiriza ng'amateeka ga kubalamula. Among the suspects remanded by the courts that we heard about today is a district inspector of schools. Isn't that unbelievable? Alabudde ku bitongole by'obwannannyini eby'ebigezo ebibalukawo buli kadde nti wadde waliwo eddembe era bw'atalagidde omuwandiisi w'enkalakkalira owa minisita okola ku bitongole bino biyita examination bureaus. Therefore, I have asked the Permanent Secretary of the Ministry of Education and Sports to diagnose where the loopholes could be in the practice of examinations bureaus. These loopholes must be closed by either enforcing the existing legal and regulatory frameworks or formulating new frameworks where none exist. First Lady asabye buli muntu afeeyo nnyo ku basomesa basusse okwebulankanya ku masomero ate nga basasulwa.
Why should a teacher who's earning a monthly paycheck be absent for a whole month and no single parent in that school is making any noise or alarm about this? Ategeeza nti wasaanye okubaawo okunoonyereza okw'amaanyi ku nsonga lwaki abayizi abagwa bangi era babeewo okuddibwamu. When we listen the next sets of PLE results, we must get answers as to why we have many ungradable candidates in a school or schools in each local government. Bw'ati agambye nti okusunsula abayizi abagenda mu siniya esooka kugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 12 ne 13 omwezi ogujja olwo batandika okusoma ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokusatu. The first term for the senior 1 cohort of 2026 starts on Monday, the 2nd March 2026. First Lady alabudde emikutu gy'amawulire obutafulumya bikwate ku bubonero bw'abayizi nga tebafunye okusanga bekirambikiddwa mu tteeka erikwata ku data. Schools and media houses as well as individual journalists are advised to use alternative methods of sharing examination outcomes without compromising individual learners' privacy by way of disclosing personal learner information or data. Bw'ati afulumizza ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu 2025. George Williams Kuteesa ne Ibrahim Biru bye bakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Thank you and God bless you.